Ampuliriza nkulamusiza nnyo eno gy'osinzira okuliriza Manduso 89 katonyeze CBS FM Radio Buganda Radio Ssaabasajja Kabaka ey'abavubuka ab'omulembe omutebi. Eddakiika ziri 14 zokka zimaze okuta ku ssaawa M ey'akawungezi ka leero. Nze Kalule Lameka akulamusaako programu Kkiriza Oba Gaana okuva ku bbalaza okutuuka olwokutaano mumanyi n'ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga. Bingi webiri bikoza amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo. Ebweru w'eggwanga bingi bigenda mu maaso. Omuyaga ekika kya Milton gukubye nnyo ebitundu by'e Florida. Abantu bangi bali mu mbeera nzibu, abamu baluguzzemu obulamu, bintu bingi byonooneddwa, amayumba galugenze, emmotoka bazisenye ne baziyiwa eyo. Kwegamba embeera nzibu mu bitundu by'e Florida mu ggwanga lino erya America. Bangi amasannyalaze tebalina. Abantu 16 bakakasibwa nti baluguzzemu obulamu. Omuyaga guno Milton gubakubye bubi nnyo. Abantu abasukka obukadde bubiri amayumba gasukka obukadde bubiri oba amaka gasukka obukadde bubiri ne business mu budde bona amasannyalaze gana bakuzibwako. Akaseera ka emergency oba kakatyabaga mu bitundu ebimu n'olw'ekyo embeera nzibu. President wa America Joe Biden yamuddira mu bigere bwe yaddira mu bigere President ono emabega omukuba mabega Hussein Barack Obama abadde mu bitundu ebye Pennsylvania neera nabeera mu bitundu ebye Pittsburgh ngali ne Kamala Harris akutte bendera ya DP. Obama asabye abantu nti mwesige Kamala nagatemu abaddugavu temwetagana kusooka kubuuza bibuuzo. Bw'olaba Kamala tikinga butikinzi mukaluka ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gwe tugendamu ogw'11 tuyitewo. Bwe tudda mu Luwannanda olw'e Gaza mundu ekyatokota, bwe tudda ku mu Lebanoni embeera bwetyo si nnyangu. Ekibiina ky'amawanga amagatte si basanyufu olwa Isirayiri okukasuka ebikompola ne bigwako ku kitebe kyabwe kiri mu maserengeta ga Lebanoni. Tebaga nti Omuyisirayiri ate kiki kyokoze? Abantu babiri abamu ku bakuumi ababalwanirizi b'eddembe abakola n'ekibiina ekyo bye balumiziddwa olw'obulumbaganyi buno. Isirayiri tinabakubeerako kyeniga ku ebyo ebyabaddewo. N'ekitegerekese nti waliwo emizinga egisukka 10 egikasukiddwa mu ggwanga erya Isirayiri mu bitundu by'amambuka nga gifubutuka Lebanon. Ate n'ebiringa ebyo bingi bikoze amawulire. Abakulembeze mu Kampala basinkanye olunaku olwaleero tukomawoko wano okwogera ku nsonga z'ekiteezi. Kiteezi ono yaweereddwayo eri musigansimbi munnansi w'eggwanga erya Ghana okwongera okumuggyamu eby'omutindo n'okumalawo akatyabaga akayinza okuva mu kasasiro akyetuumye. Minisita Kyofatogabi Kabuye ye yakulembeddemu enteekateeka eno, naye ate mukama we Minsa Kabanda Hajati naga nti byewakola saabiriimu era saabimanya. Lord Mayor ne political wing obuludde lw'ebyobufuzi nga nabo bagamba tetwabitegeera. Kakati nobadde mu nsisinkano olunaku olwaleero okukkaanya n'okuttaanya ku nsonga za kiteezi. Kiki ekiriwo, kiki ekigenda mu maaso, tukoze tutya, tukulembeza ki, tuzizzaako kyembeera nayo bwetera bwebadde. N'ensonga z'abapangisa nnyingi. Abapangisa abalandiroodi n'ebiringa ebyo twalabye ebyabadde mu Kampala olunaku olwajjo nga abapangisa beemulugunya bagamba nti omu ku balandiroodi abamazeeko emirembe, abasaba license, abasaba tini namba, akusaba endagaano kwayingirira ennyumba n'ebiringa ebyo, era nga bangi si bamativu n'ennaku ez'essalire ezaabateekebwako nti bw'osukka wano ate tukuwa fayini ku mbeera eno ey'akaweereege n'ebiringa ebyo. Omugenyi gwe nninayo omu ku bannyini bizimbe wano mu Lubaga, Mwami Kimbowa Richard, abamu bamanyi nga Kojja Kimbowa, naye omu ku bannannyini bizimbe mu division eno eya Lubaga. Katuwayemu sebo tulamuseeko. Amina mbalamusiza nnyo abali ku CBS essaawa zino 89.2 Manduso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubagamba nti n'abantu mwenna muvuge bulungi, tufuba okulaba nti no tukwata obudde. Manyize nfa nnyo ku kintu ky'obulamu. Nze Kojja Kimbowa era basinga obungi mumanyi bulungi nnyo mu Lubaga nti nze omu ku bantu abasingamu amayumba. Abasingamu oba balinamu? Abasingamu. Sebo bali nze chairperson. Okay. Atwala ba landlords bonna mu Lubaga division. Okay. Sebo. Bitambula bitya? Okutwaliza awamu ennaku zino n'embeera yonna. Government okuva yateekako omusolo na buli kimu kyonna ate bwe kyajja mu kiri twali twakigumira ne tugamba kubanga nti mwamira mmeka kansooke nkunnyonnyole nti government yo nga yo eyina ekintu kyetaalowoozaako
nti okugeza nti abantu abamu tudiringa n'abantu kati okugeza nganze nti nina hostels ez'abaana kati hostels ezo zijja ne zeesangibwa nti waliwo emyezi gye zimala 3 nga tezikola ekizimbe ne kibeerawo naye ate ne weekanga nti yo gavumenti esigala ekuteekako ne URA na buli kimu bw'ogerageranya tola nti abasuubuzi baali bakaba efrizi bw'ogerageranya omusolo gavumenti gwe yateeka ku mayumba era nze sadvisinga muntu kuzimba bw'aba tannazimba ate yotiga investment sente zibeeramu tezivunda tezikola ki yes naye tezikyalimu temukyalimu wadde abantu ebiseera ebisinga obungi bwe kikwatagana n'amayumba g'amazima abantu abasinga obungi kubanga nze I'll give an example nja kuwa example yange nti nze buli mwezi manyanga buli mwaka ennyumba ezange zirina okusaswa milioni 92 omusolo 92 sireka nyingi nnyo kati bw'otuddira milioni 92 gavumenti yandibadde omuntu atwala omusolo ogw'e milioni 92 ng'emukwata nga kalira ne gavumenti njagyogerako nti tetufuddeeko wadde n'omulundi n'ogutya n'ogumba land road lwansonga nti no oluusi tetuvuddeeyo nti tulina obukulembeze obwo obuli stable nti tujja kuvayo tukubagane tukole tutya example eriwo nti nofe abamu abadiringa ne ba foreigners ate gujja bagira so kolekenga tunaba kugenda kuba foreigners yes. Government obukadde bwaye 98 92 bwa property tax bwachi bwa property tax rate nti nsasula 18% mu URA buli mwaka then nsasula ne 6% mu KCCA kwegamba n'emisolo egyateekebwawo gavumenti ffe tetugimanyiddeeko ddala kubanga bwe babadde bazze okukola okugereka naddala omwaka guno kitabudde n'abantu abamu URA bwe yavaawo manyanga KCCA bwe yasookanga okujja nti egereka tugamba ogwa KCCA tugumanyi kati ate URA nejja ng'ate yeebanja n'omukadde gwe batagerekera nje kugamba abamu balandlord babakwatanga mistake nga kakoze nyumba zino wazimala ddi nti amu 2018 kati nga bajja nga bagamba emyaka enadduka ku URA osasula omusolo gwonna ogw'emabega kati yes abantu bazirikanga nina omukyala yali yakamaliriza yali yakazimba ennyumba ng'ali bweru yankubirirawo nanneegayira nanga mwami Kimbo wanze ne bwe bampamu akasente kati sibisobola nga baddidde ne bamubalira omusolo gwa myaka ena emabega gwatamanyiddeeko ddala ne baddira ne bamugamba ne guno ogenda nga kusasula 18% nga temwekubira ndolweri URA batuga nti bawuliriza babalinda mwemulugunye ku bibanyiga n'endowooza oluusi tebabalinda naye nze Mukama Katonda mulungi nagezaako okwogeramuko n'abantu abamu abakulembeze even we wrote to the president nga tugamba lwaki buli kintu balinda nti abantu bamale kwemulugunya ate bote mulugunye banamanya batye bikunyiga nedda bw'olitambuza ekintu kagabeere maka n'ogamba mwamira mmeka nti nno buli ddakiika ogenda kulinda omusajja amale complaininga oba agenda kulinda nti nno omusajja amale complaininga nti lwaki amaka gaba gakulemye totally bw'olirinda nti omusajja amale nga complaininga nti lwaki bwenzira awaka waba wakyafu lwaki bwenzira nti nno kino kibeera lwaki emmere omunnyo gukaawa n'otandika omuwa excuse nti ate munnange nno kanjogereko oko n'omukozi kanjogereko oko na kino no mulimuuko ebintu ebimulammeka ffe abasajja tulina obuzibu abayina amayumba bw'otasobola nakumanya first of all bw'ojjayo emisolo gye tulina giringa 6 property tax rate ground rate bw'ogamba munno ogenda kusasula amazzi galiko okw'omusolo nayo ogwo gw'amazzi si gw'amayumba anti kyentegeezezza n'amasannyalaze kati bw'ojja waliwooko ebintu ebimu ebituukawo nga ggwe ng'omuntu bitwandiroozeza nti omanyi kiringa bw'ogenda n'ogamba nguze ennyama nga nnyingi n'ogenda n'ogamba nti nguze kilo 6 ez'ennyama nti bakuteerako nti bakateekako batya genda bakulye batuwanga bugege bwabanga mu nnyanja wamala akuguza 10 gavumenti tekulekerako kantu konna kakusensa nti genda bakulye oba genda bakule never nti yandibadde tunuulidde negamba since we are collecting all these taxes abantu katubaweeko services ezimu okugeza nga kuvugambe mbuno kasasiro babasenga bamuyoola anti kasasiro ate tetumusasula kasasiro kyenkugambye nti service kiyo gavumenti jekeera ku makya negamba nti Kimbo watumuggyako milioni 92 buli mwezi ng'omusolo ku mayumba buli mwaka
nti kale kano genda bakulye tewali kaliwa security ki tusasula okuva ku LC abapangisa olugirane tusasula okuvira ddala kuba kuuma ebyalo lammeka balandlord naddala mu bitundu ebimu balandlord ate bali kugira yennaku olikera ku matya n'ogamba mukama wange nti nate enseno sigira mwesasulira security era bonga mu division zone ezinga obungi bakugamba kubanga nze okwetola mu lubaga mwonna kizibu nnyo okutuuka ku kyalo nti siinaamu nnyumba naye era wonna defense weno bwe ziggwako nagamba nti nga nnya tuwe owekabuusu n'akuba owerubaga owambuubi zooni n'akuba olwo sasula mmeka era buliddi anti kati mitwalo bagerekere mitwalo 2 buliddi buli mwezi mitwalo 2 yes buli erosi kyemoni nga bafuna nedda defense na buli omu yenna kati bw'otunuulira ebintu ebiseera ebisinga obungi kyenkugambye nja kugereza ku bizimbe byange wano ebiri ekabuusu nti akakuba ako kokka nti gavumenti bwe yali ekola ekkuba eryo eryakabuusu nabagamba nembegayirira nembagamba nange akakuba ako kokka kali ku kyaki ya St Andrews okwambuka otuuka kalina zange kantuteekamu facilitation mubawe kabene ntino katuse bo batugamba nti tukolako ako ka distance kokka mpo omusolo kati awe nebuliza nti nno omuntu kagenda bakulye ko kabulamu mu gavumenti kyenkunyonyodde nti omuntu bwe yandibadde ng'ayinako ekintu kyagamba era essaawa zino mmanyi aba URA bawulira ebintu ebimu baviireyo ddala bagambe nti ddala kituufu omuntu ono bw'aba ng'emabega wonna abadde asasula bulungi nnyo na buli kimu bw'aba ayina centimeters kangeze nti si centimeters kangeze bw'aba ayina 100 meters okuva ku kkubo eryo ekkubo katukakole bye bintu ebimu ku betusaba gavumenti. Mulina minisita gwendowooza nti ensonga zino ate zimukwatako minisita w'ettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga ye Honorable Judith Nabakoba Nalule wakamusinkanako emirundi emeka okutuusayo kwemulugunyako nga ggwe nnyini bizimbe? Honorable simusinkanangako kubanga abantu ebiseera ebisinga obungi Judith Nabakoba muntu mumanyi era sijja kuga nti no simumanyi naye mu time waliwo ko tetumanyi nti no bakabadi oba kintu kyonna senga omuntu yenna ogenda kukola appointment njagala mekova wano ogambe nti no ngenda kukola appointment na minister gundi nga ngenda kwogera ku kintu ng'akimanyidde ddala era ajja kugamba nti munnange either appointment eyo tejja kubeerayo oba ajja kugamba nti nze sinze nvunaanyizibwa ate ne bakulifalinga nkugambye ekintu kino bwe bajja ne bangerekera omusolo ogwokubiri nga kesi emaze okuvaawo okugereka URA wayita weeks 2 ejja sirina we sitaatambula offices zonna nazitambula nga buli omu yenna agamba nti si byange genda olabe commissioner wa URA nenkola appointment nengamba mbunomba wandiikidde bo bennyini nga bo nagenda okutuuka olunaku lwakutaano nti ate yagenze mu lanchi yagenze ate kugamba n'owulira ng'omuntu toyina ffe kuffe b'amayumba w'osobola kuleekaanira kubanga bo nga bo abasuubuzi bayinako ekitole nti tuli mu kikuubo tuli wamu n'asuubule nga tunaakola atya ne balandlords abali affected ennyo tetuyinaako mbeera eyo. Lwaki mwe temukola omukago gwawamu kuba tugayo oli ssentebe ow'abananyini bizimbe mu Lubaga ekitegeeza mulina omukago gwammwe mwe muyinza okuyita okulwana mugukozesezza mutya? Mwamirammeka weebale nnyo weebalire ddala before twali tetunnabeera kubeera nti nno ffe nga ffe balandlord twali comfortable n'omusolo gwa KCCA era twali comfortable n'ebintu ebimu nga nze ssentebe twali twerondamu akakiiko kaffe okutunuuliranga ebizibu by'abapangisa n'abantu abalala nti omupangisa bw'abanga alina ekizibu kino kuba naffe twalinangako oluusi ebitunyiga oli najja naggalawo ennyumba yo n'amala emyezi 6 bw'ogenda oli nagamba nti olina kumala kuyita mu kooti okumenya ennyumba yange oba okukola atya kati ekyo kyo nga kyo ne tukitunuulira ne twerondamu era twatuula by then twasooka kubeera abantu 27 mu Lubaga ne tujja kati tutuuse ku bantu abawera ennamba esobola okubeera nti nno tukwataganyiza ddala eyogera ne bawulira kubanga bwe tuba tuweza abantu nga 18 kati tusobola okubeera nti gavumenti ate eyina okutukola ki okutuwuliriza ennyo. Kati kankugereza ekintu kimu nti nze mu Lubaga mokka nsuza abapangisa abasukka 600
gwewe ko omuntu omu nga Land Road omuntu omu nsuza abagwira 384 abalitya n'abasomali nsuza banna Uganda abasukka 225 kati nsuza abantu abasukka 600 plus nti government bwe batempuliriza nganze Kimbowa neba nga tempuliriza olusitemanya nti ekintu kino so kwe kusalawo nti obukulembeze bwaffe tumanyi bulungi nnyo tino tugenda butongoza mu Lubaga n'abantu abala divisions endala bwe zinaategeera bayeka wempenewa ne tutandika ngo praising ensonga yaffe nga tuli wamu government tebawuliriza ne ate namwe temugiwadde kugitegeeza bibaluma kubanga namwe mbadde mubituulidde kati bivireyo kati kukyabasa yes sebo kati government nayo mwamira mmeka njagala okusooka okuyisaawo akantu kano government yeyigirizenga n'okunoonya batekengawo bayigirizenga n'okunoonya government edda yayinako okosebo nze wenkulidde government yayinako ministry kati okugezanga gender ministry of gender yayinanga kyetuyita PAL program for enhancing adolescent productive life omwana ne mulondola na buli kimu lwaki government teteekawo akakiiko nga kongako omuntu eyemulugunya akakiiko akejja kugendera bembuno wuuno wano anti omulwadde yanoonya omusawo obadde tukimanyi naye ate waliwo ekyetaagisa kuliko obwolumu ne bajja ne bakola nti tukole kampu wano abalwadde mujje nova makago n'ogenda mu lusisiro lw'ebyobulamu omulwadde osituse ebintu bino byonna tubyogera nga kya buntu nkugambye gavumenti kigijjako kibwesanga omuntu ng'alina kalina nnya eziri nga waliwooko only 100 meters okuva ku kkubo negamba sinsi omuntu ono tumukamamu omusolo genda bakulye banamuteerako akantu ako kakolansi naye n'asanyuka katukomewo oli ku Manduso ampuliriza Manduso kuli twogera bigambo nsonga za bupangisa ndi ne Kojja Kimbowa Richard munnalubaga wano y'omu ku balina ebizimbe tunulira okusomozebwa okwenjawulo abantu bano kubayitamu ate n'ebirala bingi tugenda kubikonako. Tabula Properties Limited Company etunda amayumba n'ettaka ery'ebyapa ate nga bya bwannannyini tukwanjulira estate yaabwe eya Ganda Estate okuva ku milioni 7 kutuuka ku 6, Bukalango milioni 2 kutuuka ku 25, Luwunga milioni 15 kutuuka ku 18, Nkowe milioni 18 kutuuka ku 25, Namusera milioni 3 kutuuka ku 4, Chikando milioni 15 kutuuka ku 18, Bombo milioni 15 kutuuka ku 17, Katende milioni 17 kutuuka ku 15, amasanyalaze n'amazzi webiri. Ebbeeyi eyo ejja mu nsawoyo ate nga n'ekibanja mpola kkirizibwa. Gende nasana ku masitowa osobola okwekwata polutio mu bwangu bw'ekitalo. Kumanya bisingawo kuba ku nooti 7 nooti emu, 942 nooti ne 3, oba nooti 7 nooti emu, nooti 5 6 4 ojja kumanya bisingawo. Fenna tukosebwa akafuba n'akawuka kaleeta mukenenya. Kino tekiriiko busobozi bw'olina naye abantu abalinako obulemu basanga emiziziko mu kukeberwa n'okujjanjabwa era n'okufiibwako olw'obuzibu bw'omubiri, okuyisibwamu amaaso n'obuzibu bw'okubeera mu bantu n'ebyenfuna. Abantu 5 ku buli 100 ku abo balina obulemu be basobola okufuna obujjanjabi bulijjo. Okukeberwa n'okujjanjabwa ng'obudde bukyali kitaasa obulamu, tokkiriza bulema kukusigaza mabega. Funa empeereza ku kafuba n'akawuka akaleeta mukenenya okuva ku ddwaliro erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo kubira ekitongole ky'ebyobulamu ku nooti 8 nooti 1066 nooti 8 nooti 1066. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu n'obuwagizi okuva mu Adifa Uganda ne Stop TB Partnership. Uganda Fire tukugamba nti tuli Namboole mu budde buno, tuli Namboole Uganda etunka n'eggwanga erya South Sudan mu mpaka za AFCON qualifiers abagenda okusamba omwaka ogujja. MTN yekulembeddemu ekintu kino. Namboole ali mu kuwuuma wetwogerera omupiira guli mu dakiika 34, byonna ne byokugamba MTN yebikutuusaako dakiika zirimu 34 naye gukyali 0-0. Kale MTN egamba tutambulire wamu tuwagire abaana baffe ba Uganda Cranes tubatuuse ku mutendera gwe twetaaga, obuwanguzi bwe twetaaga. MTN egamba nti buli kimu tugamba fire. MTN fire, Uganda Cranes fire, South Sudan tukube bwete bwe tugamba. Sigala ng'owagirira gy'oli ate nga bwe bigenda mu maaso. Nkujjukiza Grow Project Loan enteekateeka ekuleeteddwa Finance Trust Bank. Nsimbi ezo za kuwola abakyala balina bizinesi ne mutandiseewo. Bakuwa ssente okutuuka ku bukadde obutasukka 200 ate bakuwulira ku bitundu 10.5 ku buli 100. N'olwekyo ensimbi ezo mala nazo emyaka 2 nga bw'oyongera amaanyi mu bizinensi yo. Genda ku dduuka erya
genda ku banka tabiri ya Finance Trust Bank eri kuli okumpi obagambe nti njagala nsimbi era sente ezo bajja kuzikuwa oba ogende okwate olukomolo olw'essimu obakubira essimu eri noti 8 noti 335 noti 8 noti 335 Finance Trust Bank enungamizibwa banka ya Uganda enkulu ate sente z'aba customers kumbibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde bubeera 10. Mwami Kimbowa wanzisebo kuliko gwe nali naye mu nyini bizimbe nga gwe naga nti ate ensonga za kiteezi zitabudde nnyo ebizimbe by'obupangisa olwakasasira ataseguka mbomu abalina abapangisa kumpi baagala kudduka buddusi kumpi banatera kuggwa mu bizimbe kati problem gye tuyina era gavumenti eyino kitunuulira ennyo fe abamu abadiringa n'abapangisa abatali baamuno amupangisa ensi zaabwe gundi ensi zaabwe nyonjo nnyo bana balitria abalitria ensi zaabwe nyonjo nnyo kubanga nze nkiraba bulabi nti okuva bwe twafuna incidence ya kiteezi nti kasasiro bw'abeera awo omulitria abalitria abasinga obungi bonna basenguse olwakasasiro akitunuulira nti kati nga sizoni bwebereddewo ey'enkuba nti kasasiro ne yeevungavungaawo b'ensi zaabwe mukama katonda oba yakikola atya nti ensi zaabwe nnyonjo nnyo. One time nali njogerako oko n'omulitri omu bamuyita Emma nemuga Emma why are you shifting nannyonnyola naŋŋamba nti neewaabwe okulaba akaveera obuveeraveera buno oba muntu yakoze atya kati gavumenti eyina okuvangayo mu bintu ebimu neetunuulira nti before nga manyanga bwe tuba tugenda collectinga mu bantu bano services zino tuzibawadde tutya okulaba nti akuuma jjukira nti no yeekubala nti okuva ebalanga tetaddeko nti oba waliwo omupangisa alisenguka kati service zino ezandibaddewo kuba kuva kiteeziro yagwawo abasinga obungi era bw'oba ogenze obalaba abamu baviiridde ddala kwaga amayumba bwekanga mbuno kati yayinako abapangisa 8 ninako abapangisa 54 abalala basenguse kusigaddeko baawa n'okusigaddeko baki kubanga bbanga baabamu yetagumira bukyafu ye kasita kijjawo n'ayitawo oba ne bwajja buzikupangisa nyumba n'atunuulira nga kasasiro waali nga yeyongerayo leero emabegako wali bwe kibadde nti ng'abantu batuuma ebisasiro ku makubo simanyi oba mwamira mmeka obadde oyitirawo n'olaba ku nguudo nakati bikyaliko ne kati kibadde ng'abafunye kesi sebaga nti mubijje mu mayumba mubiteeke ku makubo ffe bwe tufunira kawaazi ne we tubiyiwa nga tujja tubikimu oba kiro oba budde ki webale nnyo webalire dda katubadde ng'abafunamu akabembeekereza kuba ate lwikyali kibi nnyo ng'era oli bw'oba ng'omwambusa bw'oti oba oli n'atuuka kuba n'abantu abamu nti no bayiyaawo ebisaaniko nga bw'atuukawo naddala abo abagwira ye nga ennyumba tagitwala kasasira awunya to the extent that kasasiro abantu abamu abayina ku mayumba agali ku kubo nga abantu abamu nti no tuyina maduuka abalalo oyina kino ojja kugenda okukyegendereza nti no omuntu tasobola kujja n'omugamba nti edduuka liiryo nga mu gundi mu meters nga 5 waliwo oko we badampinga kasasiro aleeseemu kyonna kyaleese na buli kimu so gavumenti eyina okkeera ku makya n'emanya era buno obukulembeze bwe baataddewo nze ekintu kyokka goole yabadde yina okusookerwako mu buli ngeri yonna mu bukulembeze bandisoose ne balwanyisa ekizibu kya kasasiro mu bantu ne bazzaawo ekibuga ne kiddamu ne babeera nti n'abantu batwala nkasasiro kuba kati okugeza nze ku lwokuna olwaliro lwakutaano ku lwokuna eggulo lwenjogerako independence bwe yali etuuse bwetu abantu nagendako okwo ku mayumba gange ne ngamba kamonitaringeko okwo nensanga nga buli wantu wonna bwe nakubira nabugabo excuse gye bakuwa ekitongole ekya nabugabo bo bakugamba mwami Kimbowa tubiyiwewa tebalina gye biba biteeka basibye emmotoka nga mpuliza enkumba simanyiyo nengamba abakulembeze bw'enkumba bwasibye emmotoka nti waddamu okuyiba emmotoka zonna ne baziggalirayo kati n'abuuza nti njiwewa mbinone mbitwalewa so kasasiro yenna abembedde buli kimu kyonna bw'osanga abantu abalina enzigi entono ba space entono kasasiro atuuka ku estate n'ayingira ne mu mayumba ag'abantu empya entono yes ng'ennyumba ntono kati gavumenti kyeŋŋamba nti ebintu bino ebimu yandibadde yabitunuulira dda yandibadde yabitunuulira dda negamba nti no kankopeko kasasiro musasulira sente meka era buliddi kasasiro tumusasula buli mwezi kasasiro yenga ye tumusasula buli mwezi ekitongole kya nabugabo era kiyitamu na buli kimu kyonna sente meka
kasasiro kisinzira ku nyumba zoliko obungi bwoliko nenga basinga obungi batandikira ku mitwalo 12 bonga bote tujja gamba mbuno ba kyandibadde kinene naye obuzibu we buli obuzibu bumu nti n'ababikuŋŋaanya era gavumenti nakyo nkizizzaako ne KCCA lwaki okwata contract n'ogiwa omuntu atalina bukulembeze kuba nabugabo sijja kukyagala kukyogerako manyanga nkyogeddeko wano ku mpewo nze ng'omu nabugabo toyinawo okuba simu okubiraani bw'okubira ajja n'agira nga kugamba nagezaako okolulala nengezaako okufolowinga nabugabo bansindikira muvubuka ali awo yajja nga bwamalala nnyo nga ndi mu complaining nti banaye receipts zino nzirina maze emyaka 5 nsasula buli mwezi sibuukangamu nti bw'onoonya erinnya lya Kimbo wa Richard ogenda ddiraba nti estates zange zonna zisasula bulungi bwe nagezaako okukwata essimu eyo eri ku receipt nti nno ngikube era nali njagala bashuwinga actually bwe nagezaako okukwata essimu eyo bonga bo beebuzaabuza ku endi nga nkiremeddeko nnyo ne bansindikira omuvubuka ali awo nti najja ayogerezeganye nange kati obuzibu bwe bubeera bwebwo naye gwe vaayo tikka ku mmotoka kasasiro ojja kulaba nti ate bazze bagikutte bw'omwetikkiranga basusse wate bamukwata yes sikirabyeko mulundi gumu ebiri era olulala bo bennyini nga bw'okeera ku makya bonga bonna bugabo gugenda okinoonyereze nze mbadde mmanyi nti tugezeko gya Kimbo nga bwe tuli mu mbeera bweti nti abapangisa abo bakaaba kasasiro mungi gw'ofunye woyinza okumuteeka nogenda n'opangisa oli kimotoka n'otikkako oterereza abapangisa abo mbadde manyi kiryokke babakwata kubanga nze bagezaako okukwata emmotoka zaabwe emirundi 3 era nga tuvaawo bubi nnyo nga otuuse ku extent nga buli muntu yenna labishi buli muntu yenna akubanga bwati bwakyogera tufe ekivundu kati bwe nagezaako ne ŋŋamba nti no nina emmotoka ne ŋŋamba nti akanzirire emmotoka forward bagende babitikkeko nga njagala nabbiiwa mitiyana nga ntaddemu transportation nti batwale wange bayiwe emitiyana ninayooka ekyalo manyanga ninawooka ettaka lyange emmotoka bagikwatira Busega ku roundabout nga tusabise bulungi leka bino ebyannabugabo byetambuza nga kasasira agenda ayika agenda amunyirira abantu nga tugisabise bulungi nnyo nga bwinzo ganti nfunye ettundubaali batadde ku bagikwatira Busega ku roundabout nti tokkirizibwa kukuŋŋaanya kasasiro manyanga oba kutikka kasasiro kati tubuliddwako ekyokukola nga baland road naddala mu season nga zino abakulu bawulidde meya mbeera zekwali Hajjati Minsa awulira mwami Kyoffatogabye minisita awulira Lord Mayor awulira n'abalala ne gavumenti ewulira kubanga eno parliament yaffe ya Luganda bano tuba twogera ebigambo ne bituuka kati ekyewuunyisa mwamira mmeka nakyo ekirungi oŋŋambye nti kati ng'okugeza meya mbeera ze ne mwami Erias Lukwago ne baani bonna kwebali kuno kyetwagala okwebaza nti mulimu manyanga kyetwagala okubuza mulimu kampuni nga 2-3 ezikuŋŋaanya kasasiro nabakoho mulingi simanya biki bali baabalala kijja kitya okuba nti basobola bo bakikola batya nti bwoba ogenderedde gundi ezimu baate abalala balina saavisi ya njawulo etya anti kati okugeza ntino kankugereze nti ku mayumba gano amatonotono ekitali ntino ffe abalina amayumba amangi ennyumba entonotono zonga zikolaganye ne kampuni ndala kangeze sinnabugabo bo bayina saavisi bo kasasiro bo tebamuyiwa gundi eno kangeze mbuno nkumba tebalinaako nti oba onakole ku nnyumba entono oba onakole ku nnene kuba kimanyi nti buli division erina kampuni zino ezikola mu division eyo Nakawa erina ezaayo Central erina ezaayo Makindi erina ezaayo Kawempe erina ne Rubaga erina kati kaŋŋambe nti nno mulimu abaana n'ebyana kubanga nze ninako apartment zo ziringa 6 ze mmanyi nti buli luvannyuma lwa nnaku 3 bayitayo bajjawo ebisaaniiko kati ekyo kyo nakyo kinoonyerezeko nga munnamawulire omu meya mbeera ze awulidde abantu beemulugunya baga nti abagwira bano mubasoosowazizza nnyo okusinga bannansi era nti omugwira wajja ng'asaba ennyumba ne munnansi ojjula okumusengula ogiwa omugwira lwaki kankugereze weebale nnyo weebalire ddala okubuza ekyo abagwira tebabika ate n'ekyokulala balina financial discipline sente zaabwe zibaawo obudde bwonna nkugereza ekintu kimu nti nno nze bwe tuyingira ekiseera kya covid nakwata ku mutwe ne mmanya nti ebizimbe byange ebimu bigenda ggwa nali naakajja mu banka emu obuwumbi 2 nga nina okuzzaayo miliyoni 74 buli mwezi mu banka 74 millions I'm talking of 74 millions buli mwezi gavumenti egenda erangirira kitemutawaanya abapangisa
musoke mulinde mu mukwatire bane tulabe embeera ekyo si kiyite kati nasobola kwegamba okuva kwolwo nazibuka amaaso nenga tekuliko mupangisa militria yabika oba musomali kubanga balina discipline ewabwe nti bebakunoonya era bodeti yabwe bwaba amanyi nti no 11 ogenda kuli Mr. Landlord where Mr. Kimbawa come for your money bebakunoonya nti eri ewabwe kive nnyo okusula mu nnyumba ey'omuntu noba nga togisasudde ate wano twekwasa nnyo wano mubika sasiramuko tebannampa ekonomi togiraba tugenda munnakukulu twakaza abaana ekyo kyokka nekijja okusoosowaza buli muntu yenna ekyokulaba tuyambako okumanya value y'amayumba bwakasente kabwe kawera Allah batumanyako okumanya gundi value y'amayumba ye kasitatuukawo nabeera mbuna akitegedde era kivolaba mbuno bonga bo ogenda okubeera nti notuukawo bwoti kasita omugamba nti 700 will you provide me with Wi-Fi? Yes. Okay, that's your money. How many months do you need? 6 ngakuwerawo sente zo tebatera nnyo kulamuza bo babimanyi ebintu ebyabwe era n'ensi yaffe yo discipline bagimanyi era banga nti baladio dimwina rate cards 2 ey'omwinna Uganda n'ey'omugwira yes kati bosangala meka nti ana oli bajeza meka 8 yes ekyo wekiri naffe wekabanga kekakisa ng'omuntu azze ate era buli muntu yenna twandikigambye nti buli muntu yenna ogenda nakisinga gamazima twagala oku appreciatinga nti abapangisa abo abagwira batuwadde value y'amayumba era batwagazisizza abantu abamu okubeera nti no tuzimba n'ekyokubiri nti bannayuganda ekirungi kya byonna okyogedde nti munnayuganda wano bw'abazze eddala kituufu ngazze ng'era omulaba nti najja kusobola bwe kiti abamu tubeerawo okonogamba n'ennyumba zinajja kukwataganya naye bo balina red card yaabwe kubanga ate wajjira teri kumugobaganya wajjira wonna era ofiirya akagalo bwabeera nti nakkiriza n'agamba mbuna akino kati kyetusaba gavumenti nti olw'okuba naffe kennyini kuba nti gavumenti bwejja bonga bo bakiize kati bo bwe baba bagenda kugereka omusolo nabo bakiize luli twalinga tukiriko nti omuntu bw'onojja ojja galameka namuweera kwana oli n'enkola bwenti bo be bajja mu area basooka kusindika mu gavumenti yatandise n'okuleetamu bambega abantu bambega abatali bannayuganda nti oli ajja bulungi n'okola ne receipt n'amanya nti nyumba za Kimbawawo ziri ku kamwasa 3 kati gwe tamanyi mbuno lameka oluusaze naga munange no mwami Kimbawa njagala ennyumba noga lameka kamuwe Nudini kamuwe gundi kamuwe Alex kamuwe nobeera nti nabamu simu kati ekyo kyonga kyo gavumenti tekimanya yo bwejja nebeera nti etumya owaayo sente zemutwalira zabeera nti nasasula yes ampulize katukomewo 89 oli ku Manduso ampulirize Manduso ku dakiika tubuza mukaaga tuyingire sawa 2 amasimu gaka message ziri wano nyingi nenga sinaba kudda kuumba program jagala kujukiza nti muna Uganda wenna nkwanjulira sabuni agenda okukuteeka akamwenyu ku matama sabuni ezo w'omuti egulidde erinnya ennaku zino ejjama white washing bar soap atukuzanya engoye mu bwevu mu ngalo alina akawuwa kalungi ate tagwerera mangu jama white washing bar soap ye sabuni omulungi asinga ku katali ensangi zino ate sente z'entono bw'ogerageranya ne sabuni omulala ate sabuni gw'olina okunaba n'otaddamu kulowooza ku sabuni mulala yenna ye Lanzo bathing soap ali mu bikanga Lanzo bubble blueberry Lanzo vanilla spruberry Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial sabuni wa jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa maduka ne supermarket wonna mu ggwanga mugezeeko togenda kwejjusa n'olwekyo wekwatagana ne Lanzo bintu bigenda kutambula nkujjukiza nti Forest Resort Reza kyekifo ekirungi w'olina okusanyukira n'ogenda n'owummulamu tuyita mu stress nnyingi bino bitukuba bitukuba genda omuze ku bulamu olwokutaano nga luno waliyo live band ekuba n'omwembi ow'enjawulo Forest Resort Reza kugamba bulijjo nti esangibwa Lwezaawo nga okuta oluguudo lw'Entebbe ku luguudo lw'Entebbe Lweza naye nga tunatuuka ku mafuta ga gaazi ng'odde Kajjansi okkiririrawo sayidi awo kumpi nnyo n'ekkubo n'olwekyo genda ku mutimbagano www.forestscaperesort.com ojja kubookinga n'okulaba ebigenda maaso mu kifo ekyo balina emmere ennungi bafumbeya wano n'ey'ebweru balina ebisulo birungi swimming pool weeri children's park weeri abaana we bazannyira na buli kimu kirungi balina ekibira
gako kabera wali keeko kifo kigazo tegekera omukuru gonna gwe yagadde esimu bakubire ku noti 7 noti 8 bitano 21 Luenda 95 oba noti 3 oba noti 778 bisatu asatu musatu bina kinana mukaga musobole okukwatagana obulungi koja Kimbo wanjiseba abapangisa abamwe bemulugunya nnyo bananyiri bizimbe namwe olusi mufuuka mukoko sente muze ongeza wonna we mwagalidde waddenga amateeka gayisibwa ne mu musingo okugabuuka amaduuka n'ebizimbe mubiggala nga babuuse ennaku ze balina okusasulirako ate bw'abalemereddwa nga kasente kabuza ate ne muteekamu engassi ziri zibuza ate yongeramu ngassi lwaki temulina mutima musasize eri bapangisa oluusi bwe nabadde ntandika programu eno kyevola nti nagambye nti omuntu atalina mutima gwakaluba tozimba teweepanga ku byakuzimba kubanga gavumenti ate eyina ekintu ekimu ebintu ebibeerawo okwo negamba mbu nange bw'odireyinga okuwa omusolo guno mulimu penalty accumulatinga ya 6% sebo omusolo guluddeyo togamba ku luno bwe bayingira financial y'endala kati abapangisa abamu nekijja ekyokubiri nti waliwo okwo bw'ogatta kati nga naddala abamu mwamirameka oli musajja musuubuzi mulimu okolwe mugatta n'ogamba bannange nga si kino na kino na kino kiganye kwakuti okugeza nti nno luli tubaddewo nga ffe nga tumanyi nti nno KCCA kayebyako omusolo 18% ya URN ejja nebino ebintu ebirala waliwo kyolabanga oyina okwongezaamu okwo ku mpangisa waddenga obuuka mateeka ekyokulala nti kitunuulire nti omupangisa nabo olusi babeera reactant naddira n'asiba ennyumba abamu batuuka ekiseera avuddemu aplaginze sockets z'obikinga ennyumba yeetaagisa ssente okuddamu okubeera nti nookola ki etereera okuddamu okwo mu mbeera so nze kyenkubiriza abapangisa manyanga gavumenti bwe yali eteekamu amateeka gano yandibadde esoose kulambika negamba nti omupangisa bw'oyingira mu nnyumba y'omuntu oyina ennaku z'oyina okubeera obutasukka yo nekyongera bwongezi kubanga yate egenda nebeera mbuno yo gavumenti eringa etuwaayo obuwi nti mwenga mmwe temubanja nnyo naye ate ffe betujja okubanja oba bw'oba olemereddwa kubanga ekyo nkiraba nnyo nti gavumenti yeegamba ogamba nti ffe omusolo ogwaffe oba kiki tugwagala kati ate bwe kituuka ku bapangisa nekuwaayoko ebintu ebirala nti bw'oba onoogoba omupangisa ojja olina omuwa ebbanga lya mwezi gumu oba ebiri olina okukola bwekuti ne bwekuti kati waliwo bwe kyetaagisizza ng'ogamba mbu nno kino yes CBS wanje esebo Zaji makoro kavuma omukulu mulamusizza bijodolo bannannyini mayumba kwe tulina okusula era situlina buzibu nabo naye na bwe munyigiriza abapangisa nammwe bwe baba bakutteko kino bakiyita seruka mama yute bwe bakwata kulirya akaaba naye olw'okubaffa abamu tugamba nti obwenkanya buteekwa okubaawo wadde mutunyigiriza naye ffe tetwagala ate babanyigirize naye nina ekisinga okunnuma mukululameko okimanyi nti waliyo ennyumba z'abapangisa ng'amasannyalaze bagakuteerako okuva ssaawa 12 nga kw'olina okugateerako n'ekirala ekinnuma waliwo amasannyalaze abagamba ti bw'oba ogula yako oyina mugula ku Land Road boss kati ate uniti ye oba bagiseetinga batya eba edduka oludduka bwegenda ku bizimbe bya Duleke wano mu kibuga olabe ekyebakola abantu tebakkiriza bantu kugamba nti tukuwadde yaka weeteereko wabula ye yakugamba nti nze nkuguza uniti n'olwekyo nga nammwe munyigiriza abalala nga munyige ku mutwe gwammwe n'akasembayo nti abapangisa mumanye nti bantu oli wajja okupangisa ku njuuyo n'omugamba nti sooka ompeneze ssente ez'omusingo za seminti kyenga oliteekamu kapeti n'eyonooneka kyenga olikola ki muli babi nnyo bannannyini bizimbe n'amayumba CBS wanji netiwa kayombi mukwano ekulemesezza wanji Kameka esebo musajja wosaalongo setuba esebo nja kumulamusa ng'empiteesi bwefaanana naye ayogedde bingi ku kasasiro okumujja mu bapangisa ate era kyenjagala tukakasaawo ye asasulira abapangisa be kasasiro oba beesasulira ekyo kimu ekyokubiri okimanyi mukadde wange abo abakulu babijodolo okugenda ku nnyumba yo ku nnyumba ye
okimanyira mmeka nti osooka n'okwata ayinza okuga nti aleeta emyezi ena oba etaano okiwulira ekyo kyo kimanyi abasajja babonyabonya abapangisa era nabo nze nasaba dda gavumenti oba omusolo eguteke ku mayumba omuyitirivu batubonyabonya nnyo. Kale tweyanziza wanje CBS Esebo nze Musoyiro Esebo nga Bijoddolo mulamusiza nnyo naye Sebo nja okugamba ekigambo kimu mpulidde agamba nti bano abagwira bagagga nnyo era ffe tubeetaaga nnyo. Sebo ekyo ekintu nga kikyamu mbadde nyawetondere bannayuganda banno nti edda bannansi mwowangaalira tewali ayinza basinga kusinga kiwadde oyagala ssente naye munnansi mutwale nga kintu kikulu kubanga tofa ku lediyo n'ogamba nti bannansi tubaagala nnyo okusinga abaawa. Musoyiro singa bajja babiri ng'omulitiri yakuwa emitwalo 8 nga Kimbowa akuwa emitwalo 3 ennyumba giwaani otunuulira toyinza kugamba nti gwe katoleke maama wo oba sengawo muganda wo owe omulitiri yakwogeza agenda okuleka waagenda olw'essente. Musoyiro ngamba nga gwe nannyini nnyumba omulitiri yakuwa emitwalo 7 Kimbowa akuwa emitwalo 3 bonna bazze ne ssente. Era nga munnansi munnange n'ogoba 7 ate sente zigenda wakati wuyo omusajja mugagga akugambye yajjawo obuwumbi gwe obuwumbi bwoyogerako businge munnansi muno kulaba eggwanga lyaffe nga ligenze mu nsi omumerika kayinza kuleka mumerika munne. Toyanziza eddakiika zidduse nyingide mu ssaawa ey'okubiri nina aba Black Off mwami Sewanyana Andrew ali wano tugenda kwogera nsonga za byabulimi tugenda kwogera byabulimi unage nti URA Fred ye Munyonyo agambye nti URA esoloza rental tax KCC esoloza property rates zonna zigenda ku akawunti emu bakyusa bigambo era gavumenti ekola double taxation bwatyo bwagambye ono n'agamba nti mwebale kuweereza kizaayo embalala gye nsinziira mbawuliriza nnyo okay Roni agambye nti mwebale kuweereza tutumbudde okay okuddamuko ku bantu ese bongenda ku obudde omalirize okay bonna bano bagamba bebaza kuwuliriza bawuliriza kale tumalirize. Okay. By the way, bana nsokera ddala nze kojja Kimbowa bamanyi ng'omuntu oba mwami Kimbowa Richard nti sirinaako kintu kyonna kivoola ng'omwami bw'agambye nti no Bijoddolo baani nedda ndi muntu eyatandikira nti neno it's a business ya mayumba era nsooka kibuulira bannayuganda nti okugeza mwami Lameka alina ekintu kyambulizaako mwami Musoyiro n'amugamba nti senga omuntu ajja tetuganye waliwo embeera yonna n'ekyokulala ffe bantu abadiiringira mu bintu by'okugamba mbu nno nkoze kino oba kangeze kati eyakikutte oba biliyoni z'ebbiri nti nno nazijjayo nti nga zakola ki ne biliyoni z'ebbiri salon loan jojjayo n'oganjijje mu banka nzimbe ekizimbe nzizeyo sente za mu myaka 3 ekizimbe kibeere nti nno kyange ekyokulala Mwayimakolo Kavumo yina ekintu kyogeddeko nti nno ebyabagundi ebyo birabika biri mu kibuga eno wakati ebyamasannyalaze nti nno oli bagguza uniti ne bakola batya omupangisa yenna tuwulirize essaawa zino gavumenti eyina ebintu byaleetanga neesalirako abantu okuyingiza yaka mu mayumba era bonna abapangisa bw'obeera ng'oli mupangisa tokkiriza nti landlord yangulira units bakuwenga yakowwo weerodingireko okwo kyemba kubiriza kasasiro gw'omusasula bapangisa kasasiro landlord yamusasula kubanga abantu abamu ngaba abalitria nze nja kugeresa kwabo balitria na basomali kuba bembaddemu ennyo nze seekwekerera mu real ndi muntu ali straight nti munnayuganda nkyogera mazima bw'ojjanga oyagala nnyumba okujjako kubanga bo bakomplayinga ne kyetwagala bali munnayuganda bwonna omuga nti leetayo omwezi gwa security kyowulidde oli akomplaininga nti ajja kugamba nti nate omwezi ogwa security gwaki somu oli akimanyi nti bwabanzize nteekayo omwezi ogwa security nti nikesi nva mu nnyumba nendekanga waliwo ekyonoonese batoolako sente ezo yes ne baddaabiriza so nze kyembadde njagala okugamba bannange abatuuliza n'ababaddeko nti kino kye tuliko ngabo mugambye nti nno simanya kama mayute nti fenaffe kennyini nga ffe kye tuliko lwakuba abamu basirika naye embeera y'omusolo ku mayumba ng'oyo bwagambye nti double taxation nti wekanga mbuno bakyusa mu katono
naye KCC essential era URA ne bazibaza KCC ate ogenda okwekanga nti URA yejebanja. Okay. Sibula batuuliriza Uganda Cranes ampuliriza efunye goal namba emu. Bagitebedde ku dakika ya 46. Bwe gutyo guli kati goal emu Uganda, South Sudan. Tena bakulaba ku katimba. Sibula batuuliriza tugende mu. So abawuliriza abafa abakinana mwenda katonyeze CBS Radio Manduso mbebaza nnyo mwebalire ddala okubeera nti no mbadde muwuliriza kyensaba nti n'abapangisa naffe bennyini ba landlord tukwatagane tubeere kintu kimwe tunaba nti no bakuraisinga mulanga tubeere nti no tuyina embeera nti no nammwe bennyini nga mmwe mutuyambako mulekere kirekera abalandlord bokka nti landlord waba alina omusolo ogugenda mu 24% nga gundi eno gavumenti yegumujjako gwe ne bwanajja ennyumba n'agaa nti nno 7,000 zino sente zafisako ba 2,200 balirira sente yazijjawo ez'okuzimba. Abantu abamu tuyita mu loans olina ogenda n'ofuna loan ng'olina ogisasula emyaka 5. Yes. Toyanza batulabire. Sheke Mugenya asooka neyanza nnyo webalire ddala okubeera nti nno kwoli maama wange anzaala mukyala Naalongo wa Lusimbi wamu ne mukyala wange ne nazaala wange omukyala Ameria Kyambadde yanzaalira omukyala. Mukadde akuzaalira omukyala. Mukadde anzaalira omukyala ssebo. Katonda kuume. Amina. Ampuliriza kankomewo n'omwami Andrew Sewanyana owa Black Off tugenda kutunuulira nsonga za bya bulimi. Bwe tugenda okunywezaawo katukomewo. Ampuliriza Manduso ku dakika ziri 13 zokka zimaze okuyita ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero olunaku lwakutaano nga bulijjo akayimba kakakazibwa kapo n'obulala obwogera ku peosa bukutegeeza kutegeka kutereka kusiga kugwa byonna tunoonya nkulaakulana obwavu mpologoma bw'otirwa nakeekulya kale no bina tulina kubikwatira wamu ensonga zitambule bulungi. Nina omuzira nsenene mwami Sewanyana Andrew okuva mu Black Off. Tulamuseko. Balamusizaako nnyo abatuwuliriza ate nenyongera okulamusa ennyo ku balimi bannange. Esseba. Mama wange oba mange Joyce Wanyana bulembera wano nawanga kojjawo ndamuwulidde ali muteteme Joyce Wanyana nga owerinnya namuwulidde. Yewale kubanga atuwuliriza ate nga akugoberera. Wewa bitambula bitya season tugitambuza abasiga abakoola tutambula. Ebya season byo byatusobera tukyamanya season. Nkuba ya kyankalana. Kube saawa eno waliwo osanga nga ali mu kukoola bijanjaalo. N'osanga nga waliwo ali mu kukoola. N'osanga nga waliwo eyakasiga byakafuluma. Ate n'osanga waliwo ateekateeka okusiga. Naye nga ffenna tutambulira wamu. Enkuba ebadde ya ngeri season eno etonya bugwaka ya matobotobo ate mu bitundu ebyenjawulo. Musobola okubeera mu district emu naye nga buli omu alina season yiye. Mu district emu naye nga buli omu alina season yiye. Kati ze nteekateeka za Katonda. Abalimi bagamba ki eyo babeeramu nnyo? Abalimi basanyufu. Beeyagala. Kuba essanyu lye balina balabira ddala nga balina olugendo. N'essuubi lyennyini tebakyalina bweraliikirivu. Black Off nakyo fertilizer akoze omulimu munene nnyo kuba tugamba nti omulimi oyo awuliranga akoye stress mu nnimiro addukira Black Off n'asooka alaba essanyu bweli mu Bugaana ng'ali mu nnimiro. Mpozi musangibwa wa? Tuyina edduuka mu Container Village ku kizimbe ekiyitibwa Farmers Mall. Ekizimbe ekyo kyekiriwo kyokka ekiriko ebitundubala ebya bbulu. Bw'okiyingiramu lumu namba FC7 tokkirira madaala toyambuka. Naye nga factory yaffe eri Kayunga Bugerere ku kkubo eridda e Busaana kilomita ziringa nnyo okuva mu tawuni y'e Kayunga. Awo tusinziira. Ne mu buna Uganda. Tusasaana Uganda. Black Off amaze mu katale bbanga ki? Black Off ku katale okuva twafuna registration giri myaka kati 2. Naye nga ate yabaddewo okuva 2014. Nga weetuli mpola bakozesa mpola nga bakozesa gy'emyaka egyo. Naye nga teri ku 10 kuliko abantu nga 5. Ayinza okugamba
nze bikyaganye n'ebiseera ebisinga ogenda okukakkana mubuuza ng'enkozesa nga byayawukanye ne bye mwasomesa. Black off akolwa mu ki? Black off akola mu midde egyaffe egitwetoolodde. Omwo mw'oyinza okusanga ng'akayuukiyuuki ng'ako. Okay. Kuba singa nkubuuza nti akayuukiyuuki oli okasanzeeko nga kakazi kaweddewo ng'omusana gwaka. Kasigala kakyaliwo. Ne tujja tusanga ekimyula. Ekimyula kiba nnyo ku w'osangira ekimyula nga kikaze. Manya tewakyali muddo n'ogumu gusigaddewo. Kiba ku mabbali g'ekkubo bwe kiti. Kiri emuduuma awo. Kibaako ebimuli ebyakyenvu ebinene ebiringa ebya sunflower. Kati byebimu ku ebyo ebirungo n'essere yennyini gwe tuwalana mu nnimiro. Obugimu bwa ssere bw'omulaba. Black off bw'atyo bwagimusa ebirime. Era utugambira nti omulimi yenna nga takozesanga ku black off tannamanya ssanyu lya mulimi. Tamanyi mulimi asanyuka atya. Kuba ebisinga obungi tuba tulima mu kuteebereza. Season eno bwe mbisimba binaavaayo. Enkuba nga bw'etonnya ennyingi tebiifye. Amazzi tegabisukkeko. Ye ate omusana nga gunkutte nga bimeze. Kati omunonozi black off ye we yajjira. Black off akola ku bimera ki? Ekigimusa ekyo kikola ku birime byonna ebirimu akasayiba nga byetaaga amazzi. Kuba bw'okikozesa obulungi ekirime buli mulimi wa kirime kyalima alowooza yekka gwakolera. Bw'osanga omulimi w'ebijanjaalo akugamba black off nze gwasinga. Bw'osanga ow'ebinyeebwa waliwo twagendako ku musoma olumu omukyala yajja adduka Misinde nzize ebbalaga sizze kusoma na kusoma leero naye nzize ebbalaga makungula gange ge nakungula. Nasimba obunyeebwa buno byaffe twatuuma ebiganda byetuyita ebiganda. Bye tumanye ebyo ng'oluusi babisiika ne tusangamu obukaawa olw'okuba butini size. Naye byonna nga wayinza n'okulowooza nti bya hybrid. Ng'empeke zokka ze yakungula ng'essanyu ly'ayina. Ne mubuuza katolaba ku ssanyu ly'omulimi omulimi bw'atyo bw'asanyuka. Tulimira kukungula so si kulima kweraliikirira. Kikwasa ennaku n'olima ebinyeebwa n'okungula nga ekikolo ky'ebinyeebwa kiriko obunyeebwa 3. Awo nno afunye omukisa naye ate waliwo atafunyeeko yadde n'ekimu. Naye ng'ate waggulu bibadde binyirira kufa nnyo. So katubagambira ddala nti oyo yekka awulira ng'akooye ennaku mu kulima yettanira black off. N'abeera ku ssuubi n'essanyu. Ampuliriza oli ku Manduso. Black off ono akola ki? Kigimusa kyokka? Black off kigimusa. Naye bw'oba okikozesezza obulungi oganyirwamu bingi. Kuba mulimu tugamba nti akuggyako stress, ebirime n'abiggyako stress, n'ettaka n'aliggyako stress. Era tukugamba gw'atamukozesangako funayo katono osooka ogezeseze awo w'ogamba nti byensimba awo tebidda. Awo waliwo olunnyo lungi naye nga yadde lungi tosenangako yadde n'akajiiko okuteekako mu nva era ogula mugule gw'olya. Kati awo tugambira ddala nti w'oba ogezeseza ddala black off osooka olaba amakungula g'onojjawo otegere nti waliwo ekigimusa bulijjo ky'obuzaayo okukozesa. Kati bw'omukozesa ekirime kifuna amaanyi ag'enjawulo. Ettaka ne lirongooka ne liba nga lissa bulungi okusobola okuba nga ekirime kyeyagala. Awo n'osooka olaba amakungula amangi. Kati mu kumukozesa tukugereza ku example nga bw'olaba nti singa nkubuuza nti wakoma ddi okulaba ku nsekere? Banga ddene. Naye ng'olowooza zaavaayo? Zikyaliwo. Naye singa okomyawo embeera eyo eyazireetanga era zikwaniriza bulungi nnyo zo weeziri mpitirivu. Kati n'ekirime bwe kityo stress gye kibeerako bwe kifuna black off ne kiba nga stress ekivuddeko kyeyagala tekisikiriza bintu bisobola kikosa olw'okuba nabyo tebinyini tebirabawo mbeera esobola biwaliriza. Kati awo oliwo abakikozesezza obulungi wagambira nga ti ebirime byange birabika bulungi oba muno mulimu ekitta ebiwuka so nga bambi tekiriimu. N'olw'okuba ekirime kyo ky'amaanyi kisobola okwerwanirira ku mbeera ne kiba nga tekiyiikirizibwa nnyo biwuka oba birwadde. Abamu balowoozanga nti black off ddagala eritta obusaanyi kuliko twabeera ne amewamu ngambaga nti black off ddagala lya busaanyi mu kasooli n'ewalala. Mu biseera ebyo kyali bwe kityo naye bwe twatuuka mu bya registration
twagenda okumaliza okugisitalinga nga black off wakigimusa. Okay. Kati kiki ekyakyuka product zalinga nnya. Kuba twalinawo black off amewamu, ne tubaawo black off biopesticide, ne tubaawo black off broad spectrum, kati byali ebikanga byanjawulo. Kati awo ne tulondako kimu ne kisobola okubanga kikozesebwa. Ministry oli bwakikozesa obulungi abeera musanyufu. Mulimu components endala kiyamba kuba mulimu ekirungo kya amino acid. Ekyo amino acid yo yasinga okuyamba ennyo naddala okukomyawo ettaka lyaffe okuliza obujja. Tugeze nkozesezzaako nnyo eddagala lye bagamba nti lyonoona ettaka, ebigimusa bye bagamba nti byonoona ettaka, bw'oba oyisizzaako black off litandika okukomawo. Era tugamba nti singa onyiikira mu bbanga lya myaka nga 2 ku 3 ng'omukozesa, weekanga ennimiro yo ezzeeyo obutonde bwayo. Black off wabuweke wamazzi wamazzi kuba tupaakinga okuva ku half lita 5 lita bwe bityo nagulikako agulika bulungi nnyo kuba ekisooka kasitoma yakyo omufunamu akoledde ki tasobola kukalubiriza bbeeyi wa bbeeyi za bulijjo era esobola omuntu wa bulijjo eseba. Kaakati tugeze ku birime tutandike na kirime eki nga ebijanjaalo kati sizoni yegenda tugeza ku birime by'ebijanjaalo mukozesa tutya ku bijanjaalo ekisooka kya byonna tubadde n'ennaku nnyingi nnyo naddala eri omulimi w'ebijanjaalo n'okwata endebe ennamba n'ogisimba negaana okuvaayo n'okungulamu akataasa ate oluusi n'okwata endebe ennamba n'otafunamu yadde n'akamu oluusi n'osimba endebe ate n'ofuna ndebe. Kati awo black off najja n'abanga atuyamba nti mbeera ku shuwa ddiiro. Olaba omulimi w'ebijanjaalo ye tumugambira ddala bw'oba omanyi ogenda kukozesa black off simba empeke y'ekijanjaalo emu mu kinnya. Ebyenkana kibinye byenkana ki space ye ya bulijjo naye ng'osimbamu empeke emu so si kusimbamu mpeke 2 mpeke 3 kuba ate bw'onooba bisimbe togenda bisimbuliza. Ate ng'amakungula ojja kugenda okukakkana nga osimbye empeke 3 oba 2 ate amakungula n'ofunaga mpeke emu kuba bijja kubala byenyigirize ebimu bimenyeke. Kati simba empeke emu kikuyambeko okugenda kukozesa black off osimba empeke emu awo osokolaba amakungula okimanye nti wensimba endebe ennamba Kkiriza Oba Gaana sijja kukka wansi wa kilo ziwera 3 ku 3.5 n'okweyongerayo nga ekijanjalo kimu kiriko eminyololo emeka ekitone nnyo bw'oba obadde okozeseza black off eminyololo egisembayo wansi giba eminyololo 2 egisembayo wansi naye bino bye tulima n'ofuna eminyololo 3 n'ofunako 2 bwe bibala ennyo n'ofuna 5 ne weewaana nti ku luno nkikubye. Kati ate olwo yafunye eminyololo 5 ye anaagamba ati 5 n'ekikumi ssebo kibaayo ku kijanjalo kimu kankole mbwe nti katono zija Manduso ampuliriza Manduso kuli Augustine Kaggwa agambye ndi Masaka City mbuzo ow'ebijanjalo mukozesa ntya ow'ebijanjalo gwe tuliko kakati okufuna eminyololo gino 25 nga bw'ogambye n'okweyongerayo n'ekikumi gye kiri n'87 nga mukozesezza ntya enkozesa bwe tusimba ebijanjalo byaffe kasita biweza ebikoola 2 oba ze tuyita engobe 2 awo n'otabula meruzi 10 n'ofuuyirako mu liita 2 awo n'oddamu n'ofuuyirako nga weeseewo weeks 2 eziddako osembayo okumufuuyira nga byanjuluzza ebimuli. Awo osobole okukwata ebimuli by'obulungi osobole okulaba amakungula Katonda ge yakutegekera. Kuba tugamba nti omulundi gw'osooka okumukozesa amakungula g'olaba kwolwo lw'otegeera nti bulijjo nnima naye nga waliwo ekibulako. Awo essanyu n'otandika oddiraba n'otegeera amaanyi ga Katonda. Obukwakkulizo bw'alina buli bumu. Ogambye emirundi 3. Tuddemu tuginyweze ku ddi. Ogusooka kasitawo bijanjalo biweze ebikoola 2 okuva lw'obisimbye. Ebibiri ze weeks mmeka? 2. Weeks 2. Boddamu oluvannyuma nga weeseweera weeks 2 n'osembayo ng'olaba byanjuluza ebimuli. Kasita bimuli ssabwe biti ne byanjuluza
isamwe bombe sembayo gusembayo nga nfuira miruzi meka 10 mu lita 2 mulimu abamu nti nze bomba nkozesa ya 15 16 tusaba busabi funa wotabulira awaje ekidomola ekya lita 2 ne wotabulira mu kidomola mwennyini nofuna ekidomola kyekikalu nosokoyiwa mu black off nolokoyiwa mu amazzi wotabulira wonna black off yasookamu nolokoyiwa mu amazzi ate tumukozesa budde bwa lwaggulo oba kawungeezi lwaki lwaggulo ekisooka buli lwokeera ku makya n'ozuukuka n'olabanga butangadde ebweru ekirime kyeraliikirira nti ate era bukedde enjuba etwala ebyokulya byaffe kyova olaba osobola okukeera ennyo n'okeera mu nnimiro okukola ebijanjaalo byo mu ssaawa ozigenda okuweeraemu kitundu ogenda otunula gyewavudde biwotose biraga nga gwabitemye naye ng'ate tobitemye bikyagenda mu maaso ogenda okuddayo akawungeezi nga bigenda bugenzi maaso nga binyirira ngolowooza nti waliwo yaze nabifukirira mubifukirira yensonga tukozesa obudde obwo kuva ku ssaawa mmeka kuva ku ssaawa nga 10 okudda waggulu obudde tetugamba kkomo bwe mba n'ennimiro nga nnene nagifuuyira ddi mu ssaawa 10 11 12 ssaawa 3 zokka si 3 zokka kuba mulimu n'abavaayo essaawa 5 oba 6 ntambule nga mbirinya mu nzikiza kasita oba mu nnimiro yo oli wadde mbufuuyira paka obudde bw'onoosobola okuvaayo anti ate bwe natuusa obudde obwekiro bugenda kuba maze okuleeta amazzi sulwe ng'agudde tagenda kutta ekigimusa kyange wayagala ekikulu obutuli buli openi bussa ekirima awo okyagalira obulungi nekibanga kirya kissa bulungi kyova olaba ekireeta suula okukala ku makya obutuli buba bugaddewo amazzi agasigala ku ngulu omusana negugakaza kati byofuuyirawo mu budde obwo bwonna woweesa ebbomba ssaawa mmeka oba mmeka oba oteerako njuba yefuumuule bikale mangu naye nga tofunyeemu kyova olaba ebiseera ebimu tuwayiriza n'okuwayiriza ebatuguza ku maduuka oba kati batandise tuwa ebicupuli oba ki naye nga ffe tukozesa mu bukyamu tuyina kati ebijanja tubivaako tuyina abalimi b'ennyaanya omulimi w'ennyaanya ng'akozesa black off ekisooka kya byonna enkuba ne bw'etonnya buli lunaku togenda kudda mu kweraliikirira nafuuyidde eggulo leero etonnye ate kankeera enkya nzireyo nfuuyire okukuba kuwonona nakudiibuuda tugamba olina okukozesa ennaku 7 lw'ofuuyidde black off oyisaawo ennaku 7 n'otabula ebirungo bye ebirala byoyagala okukozesa byonna toteeka mu bbomba emu black off tomugattamu kirala okuggyako amazzi kati awo black off n'omuddamu ku lunaku lw'14 ng'oli mu nnyaanya ne wayitawo ennaku 7 n'oddamu n'otabula ebirungo byo bw'otyo bw'otambula enkuba ne bw'etonnya buli lunaku gwe tebikkwatako ate ne bw'oba wakazisimbuliza bw'oti omusala ne gutandikirawo ne bw'oba tolina amazzi gafukirira tebikkwatako obuvunaanyizibwa bwo gwe kola ky'olina kukola katonda naye akuwa abakungulago ampuliriza oli ku manduso ebitwogeddeko bibiri nnyaanya n'ebijanjaalo breast sacramento agenti Steven yaliko ebuddu mu kimanya n'abalala basaba namba y'essimu n'ebirala niyo gye gibawanga tukumyewo wano omwaka guno eddwaliro ly'e Lubaga lijaguza emyaka 25 egy'okuweereza abantu wamu n'obujjanjabi obwesigwa tukwaniriza okutwegattako ku kyeggulo kyaffe ekyokukuŋŋaanya ssente nga 17 mwezi ogw'ekkumi guno gwennyini okutandika ku ssaawa 9 ez'olweggulo ku Popopo Memorial Hotel e Lubaga. Omutwe gw'ekyeggulu kino guli nti omukulu ogw'okufaayo okujjanjabwa n'okutendekebwa Lubaga nga tuli wamu tuluubirira okukuŋŋaanya obuwumbi 2 okwongera ku mutindo gw'ekyuma kya CT scan ey'eddwaliro okwongera okukakasa nti tubatuusako obujjanjabi bw'omutindo ddala okutuuka ku mirembe gijja mu maaso. Weefunira ekifo leero emmeeza y'abanene ya $3,000,000 ate omuntu omu mitwalo giri 30. Ayagala okubuukinga bakubire ku nooti 781 359 160 oba nooti 7 nooti 5 575 130. Beera omu ku mukululo gwaffe ogw'okufaayo twegatteko ku kyeggulo ky'okusonda ssente otuyamba okukola enkyukakyuka mu Lubaga Hospital. Nga tujaguza emyaka 50 I&M Bank twanjudde enkola za tekinologiya ez'enjawulo okusobozesa bakasitoma baffe okwanguyirwa empeereza yaffe.
bakasitoma baffe bonna abakozesa Mastercard bafuna ennyongeza zino wammanga enshuwa ey'obwereere nga bagenda ebweru w'eggwanga naddala nga batambulira ku visa ya Schengen okusalirwako ku tiketi z'ennyonyi n'okukozesa ebisenge bituulwamu ku bisaawe by'ennyonyi by'enjawulo okusalirwako ku woteeri nga Serena Group okusalirwako ebitundu 25 ku buli 100 buli lwogula ebintu ku Jumia Skale esasulidwako ebitundu 75 ku buli 100 ku matendekero ga Unicaf bakasitoma baffe tubaaniriza okukozesa ekyuma kyaffe ekya digital pod eno kisangibwa ku Kingdom mu Kampala kino kikusobozesa okutereka ssente okutuuka ku kawumbi kalamba essaawa yonna buli lunaku ng'okozesa ATM kadiyo I&M Bank on your side banka ya I&M erungamizibwa ekitongole kya Bank of Uganda ssente z'abakasitoma zirabirirwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde bubeera 10 bwe buti Mirage Tiles ekuleetedde end of year bonanza bakusala ku bbeeyi za tiles omuli eza wano n'eziva ebweru w'eggwanga basaze sinaba kusala naye basaze bonanza eno yatandise ennaku z'omwezi lumu omwezi guno ogw'ekkumi tukoma ennaku z'omwezi asatu mu lumu tulina tiles ez'enjawulo omuli Goodwill, Modern, Millennium, Twyford ne Nicras okuva mu ggwanga erya Buyindi n'ebikozesebwa teno mwana wattu byonna weebiri Mirage Tiles tusangibwa ku 6th Street Giara Plaza okulirana National Water oba ebugolo biku Hardware City Goodwill opposite Uganda Bati okumanya bisinga okuba ku noti 754 434 566 oba noti 779 897 399 Uganda Matters University ekuyita ku mukolo ogw'amatikkira ag'omulundi ogw'amakumi 30 nga 18 omwezi guno ogw'ekkumi ku kampasi yaabwe enkozi okumala emyaka 3 twenyigidde nnyo mu kutendeka abayizi mu by'obukugu eby'enjawulo era olunaku olwo twakusanyuka wamu n'abayizi baffe abagenda okutikkirwa okuva ku matabi gaffe gonna omuli Ngetta, Fort Portal, Nsambya, Lubaga ne Masaka kampasi zonna zijja kubeera wamu era tubasibiridde entanda mubeere abatuuze ab'omugaso bayizi baffe nga mukozesa ebyo bye musomye twegatteko nga tujaguza n'abayizi baffe abamaliriza emisomo gyabwe omugenyi omukulu ya Right Honorable Deputy Speaker Thomas Tayebwa byonna bigenda kubeera ku Uganda Matters University enkozi ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ebibuuzo bikyaliwo nendoza oba osookubawo enamba y'essimu tugende lumu bagyetaaga sooka mbawo enamba y'essimu eri 0758 6 84 52 0758 6 84 52 MTN 0772 48 36 6 0772 48 36 6 ampuliriza tuli mu bwavu mpologoma bw'oterwa nakeekulya tulina kukola buli omukola kyokoze mukama kyajja okuwa omukisa bwana Andrew wanjiseba bwe tutuuka ku kasooli eseba ekijimusa kino kikozesebwa kitya ekijimusa kino ekisooka kya byonna by'okifunamu ng'okozesezza kasooli ekisooka toddamu kulaba ku munwe guleeta malibu mu nnimiro yo okay nga bw'oguza ensigo ne bagamba nti ensigo eno ya minwe 2 oba ya munwe gumu nga kye bakugambye kyennyini kituukirira bulungi nnyo ng'okozesezza black off okay n'osooka olaba amakungulago bwe gabeera nga kasooli atambulira ku layini emu tewaliwo nti ono muwanvu ono mumpi ono akomye wane eno wabula amakungula gaba gafaanagana ate n'ofuna ekyo kyennyini ky'olina okusuubira kuba kasooli ebirime ebisinga obungi ebya sizoni ng'oggyeko ebijanjaalo black off tukugamba nti okuva lw'osimbye ensigo mu ttaka kwolwo otandika okubala n'obala ennaku 21 n'ofuuyirako omulundi ogusooka ng'otabula miruzi 10 mu liita 2 n'oddamu era oluvannyuma lw'ennaku 21 era n'endala 21 n'olekeraawo okay naye ebirime ebibalira mu ttaka okugeza tuyina obumonde tuyina ebinyeebwa tuyina lumonde ne muwogo waffe gyali yadde yesiwa season okay naye byonna ebibalira mu ttaka tukugamba nti tukusaba osinga kufuuyira nnyo ku ttaka kuba amakungula gali wansi ofuuyira ku kikata ekikolo kyennyini
ekikolo amalagala wegasibukirayo wagasimbira ddala bwolwo ekikolo ekikata kyo tugamba singa kutobya mutwe ate batugamba ebirime byonna birira mu bikoola lwaki ate ku binyeebwa lumonde bumonde ate lwaki ntobya nnyo wansi kaakati ku black off tukugamba nti ebikoola ne bwe binanyirira bitya oyinza osula enjala nga tobiridde ekonva so nga ate amakungula g'oyagala gali wansi kati era bangi bulijjo nga bakozesa byonna n'atuuka okukungula nga kuliko obumonde 4 oba 5 ng'obusigadde bwonna tebumu amakulu butuyita bukaceere so kati ettaka kubikola ebbomba giyiseeyo buyisa isaako ko obuyisa bwoti onywere ku ttaka naye wansi awo fuba okulaba ng'otobyawo embuga eyo weeneekoma okwetooloolera amakungula go gigajja okukoma ogaziwa kuba black off kyayina mu byonna kyasookerako omulimu gwe kukubisa mu makungula go bwe kaba nga akammonde ke wasimba kalina okuleeta obumonde 16 manya kajja kukubisaamu emirundi egisukka mu 10 mu 10 osobola okubanga akafo koyinza okujjamu endebe y'obumonde olagawo omuntu n'agamba nedda olimba era abamu abakozesa black off basanze obuzibu nga bannaabwe batandise okugamba nti balina mukokota so nga tebalina mukokota lwa black off era tusaba abamukozesa tebakotogera bannaabwe baleme basibako bigambo bababuulira amazima nti bannange black off yantuusiza ogambye kasooli ofuuyirira ku nnaku 21 sooka noddamu endala 21 noddamu endala 21 ng'otabula miruzi 10 kasooli 21 mirundi 3 ng'okita mirundi 3 ng'omuvaako ate obumonde binyeebwa lumonde era nabyo nnaku 21 era ekipimo kyekimu lwakuba nti byo biri osinga kutobya nnyo wansi kubikola ne bw'oyisaako akatini naye wansi otuteeka essira 21 kasooli ye otobya makoola bulungi nnyo n'ebijanjalo otobya makoola ne bwe biba birime byaffe ebirala kati ng'omuli emmwanyi era tutobya bikoola ebitooke byo twagala wansi ate tukozesa wotalinga ekkaani kati tusooke tugende butereevu ku mmwanyi kubanga tuli mu mmwanyi terimba omuntu omugezi kati yo yasimba emmwanyi emmwanyi ye nkola ntya era nazo ziba miruzi 10 emmwanyi eziri mu beedi zewaakasimba nga tezinnaweza myezi 7 mu ttaka ezo zonna tukozesa miruzi 5 mu liita 2 miruzi 5 lwaki 5 kuba ekisooka ziba zikyali nto nnyo zisinga kwetaaga maanyi gazikuza mu kulaba nga ziba n'amaanyi omusana ne bwe gujja zireme zikosa zisobole okuba nga ziddukira ku sipiidi ng'ate zeeyagala kati awo tukozesa miruzi ezo 5 saate bwe ziweza emyezi 7 mu ttaka okweyongerayo awo tugenda ku 10 naye singa essaawa eno wootegeredde black off emmwanyi ozinogako emmwanyi zitandise okumulisa ezo tukusaba omulundi ogusooka otabula miruzi 2 omulundi ogusooka lwaki 2 ekisooka ziba zikuze mu bukulu bwazo zirina ebizibu bingi stress n'ettaka wenyini wezeetooloolera bingi okubanga oluusi ettaka gubu wagumu kati awo ensonga lwaki tukozesa miruzi nnyingi okusooka 2 ne tuyisaawo weeks 3 ne tuddamu ne miruzi 10 awo ne tuyisaawo omwezi ne tuddamu ne miruzi 10 egyo emirundi bwe giggwako 3 awo tukusaba otandike nga buli luvannyuma myezi 2 lwaki osigala oddingana kyenkoze nayiba sikyakoze ennimiro yange embeera gy'erimu essaawa eno neyiba aneebuuzaako nkozesezzaaki era nkoze nti okutuuka awo era ompise ne musana nga yeeyiye ekala eggwawo ate eyange ninga agifukirira n'amazzi omulimi alina kusiiba mu nnimiro kati kwaboga nti buli luvannyuma lwa myezi 2 ddamu oyiseeko ekigimusa buli luvannyuma myezi 2 kitegeeza omulimi talina kuva mu nnimiro kati black off ye oba omukozesezza ekirime kimupiikingamu nti kati ekigimusa ekirimu kimala naye ate omusana gwaka nnyo olw'okuba okuyita mu kirungo ky'ekigimusa ekyo omusana
katukuprotecting tuguziyize guleme kosa kirime kino. Okay. Oluusi n'ogamba kakati mumpadde black off nacho fertilizer naye ate ettaka lino wendi waneeno wansi mbadde tewayingirayo bulungi bintu kakati nze kaŋŋonzeewo nsobole okuba nga amazzi ne bwe gaba gazze ekirime ne bwe kiba kifunye ku ssuulwe wano ku makyanga kikala ebimu bitonya. Okay. Kati mu kutonya okwo ekirime ne kigamba tufunye ku mazzi naye nga black off yaleese okukola ekyo y'ensonga lwaki nga agonze ettaka ate n'okubanga ekirime kiba kissa wansi ettaka liba lissa buli ddakiika. Kati ekirime bwe kifuna ku ntuuyo ezo nga kiddamu buto kyo kirowooza tufunye ku mazzi bannange. Okay. Era tugamba nti black off alinga bwe weetaaga amazzi ku nnimiro. Ye black off bw'atyo. Okay. Ogaye ku bitooke akola atya? Tubikozesa bitya ku bitooke? Ku bitooke tukozesa watering can. Bw'oba olina ebitooke nga bikulu obiryako amatooke. Tukusaba n'osooka oggyamu enkolokolo zonna ezirimu. Lwaki? Enkolokolo eyo yeekulembera kanaaluzaale w'ebiwuka byonna ebijja. Enkuba bw'etonnya mukoka n'atambuza ebitambulira mu mukoka tobimanyi. Kati bw'oggyamu enkolokolo ezo kiyambako n'ebitooke okubanga awo wennyini w'ojja enkolokolo ebizaalira. Kuba kikwasa ennaku n'osimba leero olusuku lwo ne wayitawo emyaka 3-4 oli najja n'akubuuza olusuku luno layini yo gye wasimba yali etya ate nga wasimbira mu layini essaawa eyo ng'amazima tukyamanyi na layini ntuufu era naawe bw'otunula bw'oti ogamba yo bannapima nti byava eno oba byadde enkolokolo ze zirutwala enkolokolo zo zigaziya ziteekawo ekitebetebe osobola otuteeka n'omukeeka n'otuula naye buli lwoba ng'ozijjawo kizaaliraawo wennyini ate kiyambako n'ebitooke bino kubanga bizaalira wansi. Okay. Tebisitula nnyo nkolokolo kudda ku ngulu. Ate omusana gujje gubikase ate enkuba bwejja erimu kibuyaga ate ebisuule awo byonna biba byekuumira wansi. Okay. Kati awo bw'ojjamu enkolokolo zo tukusaba n'osooka otabula meruzi 10 mu watering can gye tumanyi eyo. Meruzi 10 mu mazzi ag'enkana ki agajjuza watering can. Watering can bayalita mmeka? Watering can ezisinga ziri mu liters 9 ku 10. Okay. Kati omulundi ogusooka yonna n'osooka ogiyiwa ku kikola ekyo kimu. Ne wayitawo emyezi 2 n'oddamu n'otabula nga watering can eyo giteekamu meruzi 5 ku luno. Bw'oteekamu 5 ate buli kikolo n'okiwaako lita 2.5 kyekiraga nti ekikolo eri watering can emu ekola ku bikolo 4. Okay. Emirundi gyonna gisigala giddingana myezi 2 lwaki osigala oddingana nti mukoka bw'ave wa neighbor n'akuluggusa nga ajja mu nnimiro yange kwasobola muziyiza kuyingiramu ayina byaleeta naye black off bw'abanga wansi awo waali ate ayamba okukola nga ate protective. Okay. Obutakkiriza ebyo kuba black off bw'omukozesa ekirime akyagala mu kkala emu yokka tekikyusa kkala. Era bino nina ebirime byange emwanyi zange ziri mu kkala bweti ate zirina kubeera mu kkala bweti ye black off azikuumira mu kkala emu. Okay. Wano wali wagaye nti ku birime ebirala ebibala gamba nga emiyembe, michungwa, bitafeeri n'ebiringa ebyo tubifuuyirako mu nfuuyira y'emu ng'emmwanyi. Era bwe kyandibadde kuba gyonna miti. Okay. Ebirime bino mu kuleeta ebibala byabyo lwakuba ffe tubirya so ng'ekirime kireeta ebibala byakyo ebigendo kiyamba okuyita mu kyeya. Kibanga ekikuumiramu amazzi gaakyo kyeterekera emmere yaakyo. Okay. Kati ffe bwe tulabako ebyo ebibala ne tubikozesa. Kati ate ne kijja kisanga mulimu abamu ye nga ayagala kama bukami kujjako ebyo ebibala ebiriko ate nga kyo takipulaninze nti okusinzira gw'obadde olina okwetegekera nyongererako n'ebyange kati nze ntwale lumu kanjira nze nkuwa ebinaakubeezaawo. Okay. Kuba kwe kulima. Kati awo enkozesa yandibadde y'emu tusobole okuba nga tufuna amakungula amalungi ate n'okuba nga tusanyukira mu nnimiro yaffe. Okay. Ampuliriza katuumulemu naye nga tuwumula omupiira guli mu dakiika ya 88 Uganda Cranes ne South Sudan wetwogerera guli mu dakiika 88 bwe nkugambye goal ekyali emu ku bwereere bali Namboole. Katuumulemu katono tukomawo.
mpuliriza njagala kukujjukiza banaffe aba Honest Estates Developers Limited basaba okuludda estates zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5 Mabombwe Phase 6 ne 7 Kakiri Nampunge bakyalina n'ettaka mu estates zonna enkadde ettaka lisigaddeyo naye tonotono balina Nansa na Bujuuko Kigoma Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kakiri Mwera Kakiri Magogo Gobero Muguluka Phase 1 and 2 Wakisoka Sengejje Kakiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sissalutabe Expressway ate balina estates Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze, enguudo nnungi ate ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe gisoboka bakkiriza n'ekibanja mpola. Honest Estates Developers Limited basangibwa ku Martin Road okuliraana Aga Khan Roundabout ku Mankeshwa Building omwaliriro ogusooka. Wesige Honest Estates Developers Limited ku lw'obuweereza obw'amazima. Okumanya ebisingawo noti 772 57 28 73 oba noti 7 noti emo 57 28 73. Nkikakasa nti wali owulidde ku kigambo insurance nayo kimanyi bulungi. Omanya emigaso gya Insurance Training College ekutegeeza nti osobola okufuna obukugu mu kisawe kya insurance nga weewandiisa mu masomo gano wammanga. Certificate in Insurance, Professional Certificate of Proficiency, COP. Genda weewandiise kati otandika olugendo lwo mu kisawe kya Insurance Training College ly'ettendekero lyokka eryakakasibwa okusomesa amasomo ga insurance mu Uganda era balina n'amasomo ga insurance agali ku mutendero gw'ensi yonna. Okuwandiisa kyalira omutimbagano gwabwe ku www.itc.sc.ug www.itc.sc.ug. baweereze email eri admissions@itc.sc.ug admissions@itc.sc.ug oba bakubire ku ssimu eri noti 4 emu 7 3 emirundi 3 5 noti 4 emu 7 3 emirundi 3 5. Insurance Training College bakulembeza bukugu n'olwekyo kwatagana nabo. Akadde kadduse essimu zivuga wano naye akadde kagenze. Nsaba abali ku ssimu sigenda kuzikwata zibagabire ayagala okukukubira akukubire butereevu. Kansokere namba z'essimu gibasomera 0758 61 84 52 0758 61 84 52. Tojidduse nnyo. 0758 61 84 52. Okwo ne tugattako eya 0772 48 36 6. Ekisooka kya byonna bw'okuba n'olabanga eri bize tonyiiga toggwamu maanyi ddamu okube oluvannyuma. Tusangibwa mu Container Village ku kizimbe Farmers Mall, ekizimbe ekiriko amatundubaala aga bbulu waggulu awo. Bw'oba ova ku sayidi yali nga ava ku biwologoma awo wennyini ekizimbe oba okiraba ku mukono gwo ogwa ddyo. Bw'oba ova sayidi zeeno ku owino wansi kiri ku mukono ogwa kkono awo oyingirira ku mulyango entrance eyingira munda ey'okubiri olukuubo olwo lumu namba FC7 tolinnya madaala tokkirira madaala bw'oyingira bw'oti olega bulezi butereevu. Okay. Pozi ne maduuka gonna agatunda eddagala ly'ebirime. Edduuka eri kuli okumpi genda omugambe njagala black off. Obuzibu bwe tuyina abalimi bwe ntuuka ku dduuka maga bwenti bwe ndaba sirabako kigambo black off n'envaawo ne ŋŋamba nti taliiwo. So nga nannyini edduuka yamanya engeri gy'ategekamu edduuka ali. Mubuuze nti oyina black off, omugambe njagala black off. Bamuyina mu maduuka agakuli okumpi ago gennyini. Bw'oba osobodde okuba n'otugamba ndi gindi nze mufunewa ne twongera okukulagirira wakuli okumpi. Okay. Nkulabye nnyo emirundi mingi ng'obeera ku bibiina bya Vegas, CBS Peosa n'abalala. N'abalimi nno sekinoomu. Bw'obaka kibolekera abalimi njagala kukuta. Obubaka bwe mbalekera abalina groups ez'enjawulo zi cooperative, group zaffe ze tuyina ku byalo ne we ziba za kkanisa ne we ziba zonna wamanya tutuula ne tukuŋŋaana abavubuka baani bonna kasitoba nga group ezo tuli balimi. Ekyo mutuyita bulungi
ne tujja ne tubasomesa. Okay. Ate nno akaama akabeerawo ku ezo gurupu tuba tutegesa obulungi ne tujja okubasomesa, tubasaba nti buli ajja mu kusoma okuba mu kuyiga okwo ajjayo n'akacupa akakalu, tubawa ne sample ez'obwereere agenda agezese asobole okubanja kyamanyi. Kati awo twongere okulima obulungi nga tusanyuka, nga tutegeera ku ssanyu ly'obulimi. Omulimi alina kusanyuka atya, era otegeera otya nti liro lyessanyu kuba amagoba olaba nga tandise okuyingira nga buli ddakiika olaba ensawo nsanyufu nawe ng'oli musanyufu. Batulabire bonna mbatumira buli omu, naye nga mwebale nnyo okubeera naffe, twongere okwettanira black off okusobola okulaba essanyu lyaffe bwe libeera mu bulimi, tutegeere nti Katonda yatutondera okufuna mu makungula. Kuba muganda wange Mulameka, teri bizinensi esinga kulima. Simba empeke emu ey'akasooli ekujje mu bwavu. Singa empeke emu y'ebijanjaalo olabe nga tojulira kirala kyonna. Obulimi bwo bwe bukyasinze mu mbeera zonna. Tweyanziza nnyo, tweyanziga. Mpuliriza ne kankusibulire wano kwagaliza weekend ennungi, Katonda akukuume era kuwambaatire. Sabbiiti ennungi, Ssaabasajja Kabaka.